ebyokulya okubula bye bikuyisa mwannyoko omugenyi. Najja ne mbagamba nti tudde ku butaka bw'atyo azaayo Kiwanga. Bannange nno Kiwanga kya musenguse kiva bwe bandikiziise ate kigwa ku kkubo. Kale nno nange kanfaananeko bali bannaggunju abagamba nti ensuku zaffe bbiri ze zaatuwonya enkolo. Kanneesulika ondabe ensuku ezoogerwako kwaliko olwaggunju n'olwakasujja. Kambaweerera ebigambo omuyizi byaweerera embwa ku muyiggo okugutangira okufuuka ogwa bikampa-ddambi oba ogwa nnamwabukira busa kubeera gwageresebwako nti ogwo tegubangako muyiggo. Kantambuze ebigambo ng'era we bagamba nti enkejje enfu ekira ennamu okutambula. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere. Tweddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka. Tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo bakabaka ba Buganda abaalamula emirembe gy'ensi eno Buganda nga bweyitibwa mu kaseera kano, naye mu biro ye mwe yagiramulira yali ekyayitibwa Muwawa, n'abantu kabaka waffe oyo bye yalamula baayitibwanga Abalasangeye. Bannange mbanjulidde ekitabo kino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Nze nakiwandiika ekitabo kino kigula emitwalo gya Uganda 6. Nkusaba oba tokirina yita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Ebiri mu kitabo kino biri mu kitabo kino mukka. Toyina kitabo mwogenda kubisanga. Entabiro y'Oluganda olw'edda. Yita ku 075 4769 okyefunire. 075 4769 weefunire ekitabo kino Entabiro y'Oluganda olw'edda. Oba oyinza okuyita ku MTN eri 0788 461 228. Kaakati waalinga w'amawulire agaasookanga ne gayitiŋŋana nga gabika omuntu, naye ng'omuntu oyo gwe gabise si y'oyo yennyini afudde. Kaakati abantu abavunaanyizibwa ku muntu oyo oba abooluganda lwe kasita baawulira amangu ddala nti omuntu oyo abikiddwa nga basima entaana basobole okumuziika. Kaakati omuntu oyo bwe baafunanga amawulire oluvannyuma nti ate bannange wabaddewo okubuzaabuzibwa asimiddwa entaana si y'oyo omutuufu afudde wabula bafaanaganya linnya, awo nno baayitanga omujjwa ng'aleeta ekitooke. Bwe yabeeranga afudde nga musajja ekitooke kyabanga kyambidde ng'akisimba mu ntaana eyo ebadde esimiddwa. Oluusi waayinzangawo okubuzaabuza w'omugenzi w'anaaziikibwa, eno ne basima entaana n'eri ne basima entaana. Naddala oluusi abagenzi ng'omugenzi abadde akaayanirwa ebika ebibiri, ab'enseene ne bagisimye n'ab'enkima basimye. Kakati oluvannyuma amawulire ne gajja ne gazuulwa nti omwana abadde wa nseenene, kitegeeza ab'enkima entaana ye babeera bagiziika, naye tebagiziika buziisi. Ate entaana tesula nga nsime, wabula mu ntaana eri bw'abanga abadde mukyala baleeta ekitooke kya Nakitembe ne bakiziikamu, bw'abanga abadde mwami baleeta ekitooke kya Mbidde ne bakiziikamu, era ekitooke ekyo kye kiyitibwa Gombe. Mu buwangwa bw'Abaganda tebasuza ntaana ng'eyasamye, era bagiziikira waawo mukadde ako nga bamaze okukkaanya we watuufu omugenzi w'agenda okuziikibwa. Era mu nnono zaffe amagombe tegasula nga gasamye. Kiwanuuzibwa senga entaana esula ng'eyasamye, amagombe gabeera galamuza abantu abalala mu kiko ekyo ab'okuyingira amagombe. Kale bagaziika mangu, oluvannyuma ate ne basimbamu n'ekitooke ekya Nakitembe oba ekitooke eky'Embidde, kisinziira ku kikula ky'omuntu abeera yafudde. Bannange nze nno biggweredde awo, bagamba nga akukubye ku nnyindo wa Luganda.